SAO. Nachita mu 2 Kings chapter 4 verse number 1 to 7. Omuchala gama muchala. Beyamala kuddukira mu maaso ga Nabbi Elisha. Ng'aloopa bbaawe omuweereza wa Mukama yafudde n'ataleka nyumba, tiyalese ente, nyumba z'abapangisa, talese bizinesi, n'alekera omukazi n'abaana babiri n'amabanja. Kati ow'ebbanja wajja kwetwalira abaana bagende kukola obuddu. Alo, ekibadde kituuse ku Uganda nga buli lunaku abasumba basabira abaana bagende kukuba ekyero mu nsi z'Abarabu, bagende kukola obwamalaya kunaaza ebinaabiro n'embwa nga badduka mu part of Africa eyina omuddo sokola bettooke bifaanagana mulujja abaana bagenda mu nsi y'omusinyu nga bagenda kulonda okubeerwa ne badduka mu part of Africa. Kyekyali kituuse ku mulembe guli, naye omukazi n'addukira mu maaso ga Nabbi Elisha. Elisha n'abitunulamu n'agamba kati kaalese. Omukazi n'agamba yafudde, yatambulanga nawe talina kyatulekedde. Nabbi n'agamba olutalo lutandise kati. Gamba n'abikeberamu n'amugamba genda eyazika ebidomo yingira mu nyumba otulure amafuta kalakasiga. Bwe yamala okutuula n'addayo mu maaso ga Nabbi. Nabbi n'amugamba genda ogatunde osasule w'ebbanja, sente zinaasigala zikole zitya. Nintegeera buli yenna ayagala kuva mu bwavu alina okuba alina kyatwala mu katale, alina okuba kyatwala kyatunda ate nga tekirina sizoni. Nitandika olutalo ninga buli Munyayuganda yenna alina okuba alina kyatwala China, kyatwala mu America, kyatwala India. Nitandika olutalo. Nyebaza Mukama wiki ewedde twagudde edduuka UK, edduuka lyaffe. Abakongole baabo abakongole baba bana bajjuba balina maduka Kongo babo tulima Rosemero nimbitwala Kongo esente za gold zonna baletawa nisanga nga kyawandikwa kituukiridde. Kati abaana bonna abadde bagenda weeru mbawo mirimo wano miliyoni 2 tubakyagenda weeru okuba ekyeyo bonna baddukire wano nimbakolera amaduuka. Target yange yo njagala kukola amaduuka China mu America ng'omwana wa wano bw'ava Makerere alinnya ennyonyi n'atuula mu dduuka South Africa tumutwalirayo ebintu n'akuŋŋanya sente ng'aleeta mu Part of Africa. Byawadde dda. So fa tulina amaduuka 9 mu America. Katonda nkyuse ono ankyaza si within ankyaza ninyogerera mbasumba nga bameka abasumba balinga 10 n'omusobyo neka tukonira bitegeera n'omukazi we okutegeera siteeka nga buli family bwenda okubeeramu omunnyo kamajanja benjaja musimo ng'oyogera musimo kwandiza wo obujulizi omukyala yakikola atya. Okay, njagala kwebaza Katonda. Dr. Kateeba tusooke tumukubireko mu ngalo era twebaze Katonda n'olwa vision eno. Bishop Kiganda nsanyusa okulaba. Nze neebaza Katonda olwa vision Katonda gye yawa Dr. Kateeba. Nze wano mbeerawo buli lwa Mande era tojja kungoba olw'ensonga buli lwenzija wano buli lwenzija wano nsoma. Tulina ekizibu mu Uganda. Akatala akasinga aka India akeddagala kali mu Africa ne China. Akatale k'Abajamani kali mu Africa kubanga Abafrika babadde balwadde naye eddagala liva bweru. Naye Dr. Kiganda njagala kwebaza Katonda. Katonda atusitudde mu ffe abasajja ng'ate yakisuubiza nti mu nnaku ez'oluvannyuma agenda situla Uganda ekulembere mu mawanga gonna. Ekyokubiri, sebo nze nina lipooti okuva nze n'abasawo bange abeerugazi. Bo bagamba nti eddagala lino kye mulyogerako lisukkawo kubanga abantu libajjanjabya endwadde ezisukka ku ekyo. Omwana ava kuŋŋamba kaliko bakuŋŋambye akawonya akakanya kansa nti mega 7 bwe bagenza omukozesa erugazi ababadde bakaaba kansa nakka. Omulala yakwata Rosemary kinamuwa enkoko ne ziwona, embwa ziwona, embizi ziwona. Ogwo omuddo gwa Rosemary is a miracle herb.
okitegedde basabo ne banyabo naye Bishop Kiganda agala kusaba olimu kuba bataata mu ggwanga lino. Eggwanga lino ekizibu kye libadde nakyo naddala mu balokole ng'omuntu bw'asituka bw'ati mu kifo ky'okulwalinga behind him ate tulwane naye. Naye nze sisobola kulwana na muntu alina vision evudde wa Katonda bweti. Kakati oyo soda yagambye mutawanya maanyi ga kisajja naye ffe ewaffe tulina obujulizi ab'amagye bonna tulina UPDF baraks etuliraanye basiibanga ate bwe bagamba tebanywa kamu kokka buli naku bubiri busaaga kisajja gabadde gakola eri ewaffe n'olw'ensonga eyo akakantu simanyi kiri ku ddagala lino Katonda yagadde taasa Africa immune system z'abantu zifunye email sokola abantu batwala abo be basoma manderi abali mu kukola amaduuka basomba ebintu batwala mu motoka getikane katwala ndaba n'ensawo za Rosemary zizire ze bapakidde eziyingidde n'olw'ensonga eyo lino eddagala lyewuunyisa abantu maanyi ga kisajja enkoko be baziwa era ffe kyevaolako edduuka watandika otya ava ku maanyi g'ekisajja kakati edduuka nze nali sirina capital naye nze bwe nalokoka nali mulalu w'ebutabika ate nga ndi musiraamu Yesu nandokola naŋŋamba bw'oliddayo okukola ekibi oliddayo ebutabika nali musiraamu ate nga ndi mulalu w'ebutabika. Kakati nze neŋŋamba omwami ono namala okutegeera ekintu kino ate ndi n'omwoyo omutukuvu nentegera nti kino ekintu kya ddala ne mugamba omanyi nze nina bwesigwa mpa ebintu byo ngenda bitunda nkomyewo ssente kati oba twakatwala ebintu bya miliyoni mmeka naye nga ssente tuzikomyawo zonna ate buli bwe tuleeta ssente nga tutwala ne tuleeta edduuka lyange liri mu Lugazi mu Central amiina era tukkiriza muno mu mirimu gino mwe tugenda okujja emiliyoni 8 togula ettaka ly'ekkanisa twagala okuzimba house of prayer ennene egenda okwasaganya ebintu bya revival. Lindako ng'omaze omuzindalo gwa mama lindako bano binamala okubagamba ngu sente tizirina kuva mu bazungu sente zirina kuva mu America sente zitwetoolodde nali nyina abaserikale emmotoka ninga musooke mwekweke ningamba Bishop Dani ayingira kwata omuzindalo nsasobola kumuzindalo mama ayimbidde ninfuluma mu tawuni mumanyi tawuni yemba manyi tawuni mu Lugazi omusirikale yagenda kumwalinga mago tongoberera nakasarwa twatunda kwekizimika mu dakiika ekyo wakati mu tawuni ninga malaba sente nga ziri wano mu dakiika erwo nyewunya omunyayuganda atayingiza miliyoni 3 ku ddawa buli mwezi tumukwata mmaze emyaka 15 nga buli lunaku nyingiza miliyoni 2 ku ddawa buli lunaku ate kati kyasooka nyingiza miliyoni 10 ku ddawa naye mmaze emyaka 10 naye nga nkola n'emikono nga ntunda ebintu nga nsuubula ate ndi musumba alo ebintu bino njetundira njetambuliza nyumba ku nyumba ndeka abasirikale nga beebase nimbula ningenda ku roundabout ey'ekibuye nimbanga soda ninyimba kuleti 10,000 ninkola emitwalo 40 amagoba kuva saawa 2 saawa 3 saawa 4 gwekiro emitwalo 40 amagoba nze kateba wolamu nga n'omama wana tamanyi wundi nkoza ndi meeting kubanga namala okukitegera ngu nabadde ntunda soda kukubwa ntabukira naye ng'omanya emitwalo 40 n'ogayimba Caltex wali ku kikuba ekigenda wano Salama Entebbe Bunyonyi mu dakiika emu ng'olimba omulondo abantu nibayika mu mbeeko akulete bayako ebbiri ak'esatu ate wesibira na bbeeyi kameka olina meka 5 nga kamuwa ate nga ka 10. Mukama yeebazibwe neebaza Mukama nange olw'omukisa guno ogwa ssawo amiina bwe nawulira ku ssawo nenjagala nnyo era nga bye basomesa mbiteeka mu nkola dokita yali azze nange nengulayo obukatoni 2 obwa soda nenfuluma naye n'eddakiika 2 oba zaalina busekendi nentunda kureti 2 nenfuna amagoba nusu 8 mu dakiika beka nakola amagoba ga nusu beka 8 times Saturdays eyebeera emitwalo 2
tosanga omuntu alina emikono ebiri n'amasomo akola bwa houseboy oba bwa housegalo azuka ssaawa 10 n'asiimula naye ng'akola enusu emitwalo 7. Kino kitukoze bulungi nze ne famire yange n'ekkanisa yonna. Amiina. Erinnyo lyali linuma nga lirimu ekituli bakanzijamuko erinnyo limu liruma kati nga linuma nnyo ne ngamba genda banzijemu erinnyo kankwate akakola ka rosemary nenkakwata nenkasoseka mu kituli ky'erinnyo nga nkakunyiza ne kabeera mu linnyo okumala ne sekendi oba 3 tezaawera naye nga nagenda okulaba okutuuka kati wayiseewo omwaka mulamba erinnyo tebalijjangamu naye nga terinuma naye nga ekituli kyomwe ekiri naye liringa lyawonera ddala. Tumukumira ngalo z'amaanyi. Obuzibu abaana ba missionaries bwe bamala okutegeera ngu Rosemary olunaku olwazaala Yesu Kristo ne bamutonera akamulaka kubayita Rosemary bano bwe bamala okukitegeera ngu Rosemary awonye endwadde 12 ne bamukweka ne bamujja mu bantu ono ye Rosemary omukalu enensawo eri emitwalo nga 3 4 ani yalese Rosemary ono gwe wamulima wawe oli wawe sukuma njangu twali yegwayingidde n'emmotoka y'ebbeeyi